Tusanyukidde poliisi olw'embeera gyetaddewo kubanga tubadde tutumanyi nti kubanga eno ebadde kanaabi naye nga tutumanyi nti bakyusizaawo piki naye tusanyukidde ab'ebyokwerinda amaanyi ge bataddemu okulaba nga bayamba abantu kubanga abantu baffe bangi battibwa nga tumanyi nti nno ate boodabooda bazikyusiriza wano. Baleeta ne baddayo bintu ne baddayo. Baddayo tebasula. Naye bajjawo sawa nga bagulawo sawa. Nobody moves. They are all under arrest. Ng'okunoonyeza kulaga nti ku garage eno emanyikiddwa nga Nakati garage nti wano batemerawo spare wa piki ate bakolerawo ne number plates ezigambibwa okuba nti njingirire kakkana nga bazudde piki 44 nga piki 8 zasangiddwa teziriiko engine nga piki 7 zino bazudde frame zokka nga twasanzeewo ne engine za piki 6 twasanzeewo ne exhaust pipes 10 n'ebintu ebirala okuli spare wa piki ng'abantu 13 bano bakuumibwa ku poliisi yaffe nga naye tukyagenda maaso n'omuyiggo ogwabo abeenyigira mu kubba piki mu Kampala n'emirirwano nga kwe kuli ne nannyini garage eno abitebye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.